oba ogenda ganyulwamu kubanga ekitabo kyo kya record kiba kikurekodinze eggulu lirekodinga buli kimu ky'oba okoze ku lw'eggulu. Era buli bwogenda mu bivulu bya sitaani era ne sitaani arekodinga n'agamba lunaku lwa judgment lunaku lw'omusango mutudde ku ntebe agamba najjayo record ne receipt yino wagisasula kivulu kya gundi ekyaki ekyekisolo gundi wakisasula nokiyingira n'owogana tekimu we kivaamu tekirekamu kinnaakyo. They move together. N'ekibuuzo kyenja okubuuza ogenda mu maaso kati mbadde nkyanyonyola kakati emmeeme zino omuntu yenna osobola kubeera nga wagwa mu kintu oba mu trap oba mu katego nga tomanyi n'obeera trapped. Mmeeme yo n'ebeera ki trapped. For example, mmeeme y'omuntu esobola kubeera trapped mu bwenzi. Okitegeera kwegamba ye nga buli kadde ennyota y'obwenzi awulira nga ye muli ku mutima kyayagala okola. Eyo mmeeme ye ebeera eri trapped to that spirit of adultery. Mu Luganda emmeeme eyo omanyi abantu batera kuyomba emmeeme eyo eba ekwatiddwa mu kyoyo mu mwoyo ogufuga obwenzi mu mwoyo gw'obwenzi. Waliwo omuntu gwe nasabira nga kisikiriza kyali kimugoberera nga si kike eky'omuntu omulala nga kimugobereranga era bwe kyamugobereranga kwolwo yasulanga bubi. Eyo anti kati olina otwawula abantu abo kyo kiva musumbaza abantu bange mbamanyi. Okay, mu Luzungu what I'm talking about is soul. The soul. Yes. Se meme oba ye bagita batya mu Luzungu simanyi. Bagita batya mu Luzungu bagamba ememe yasse the appendix. Kati nze nga njagala nnyo n'omuwala kubanga mulungi naye ate omuwala gwenjagala aliko ki that spirit meme yakwatibwa mu bwenzi in that spirit in that oba magombe kubanga magombe yo wabayo departments za ba foreign angels buli omu walina okola ki kufugira. Okitegeera kati nga bwowulira eno guno mwoyo gwa Medusa waliwo misamba gubayita Medusa waliwo misamba gubayita nabuzaana waliwo fire. Export TV to the world. Bamusizaako gwe n'atulaba olunaku olwaleero webala okubanga otuwadde akadde kano n'olaba stories zaffe zino enyovu. Bw'obanga gwe mulundi gwe ogusoose olaba Expo kindly ngenda kusaba osubscribinge subscribing edda gwe weebale. Wabula nga tetunatandika tuli mu January tugenda kuzza abaana ku masomero. Mikwano gyange essomero lyo kali nsobola okukubiriza okwesigisa omwana obaliyita Cambridge. Essomero lino liri kumpi wano mu kibuga liri ku omusingi ogutya Katonda ate basomesa bulungi. Ko curricular activities kiri class nnyo abaana babongerako ebintu bingi nava ku ssomero nga asobola obikola. Kikugambe nabukaka munnyo naddala gwe mukwano gwange ali ebweru w'eggwanga nti omwana we osobola omubakwasa ne bamukusomeseza ebbanga almost yonna lolowooza nti lyogenda omumala ebweru. Teri ssomero likikola. Balina day and boarding ate ebintu byonna ebikozesebwa tubisanga ku ssomero. Kati tuli ku Ubuntu wano we tukolera. So it's a hotel osobola okujja n'olya ebyokulya ebirungi. Nsumba Yesu yeebazibwe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Oli bulungi nnyo. Yenze Pastor Edward. Weyanjule Musumba. Tutandike. For spiritual purpose, Twina Crusade egenda kuba Sentema we tugenda kubeera wichejja kutandika Lwakuna. Tusaba otweyungeko obanga olinayo omuntu gwoyagala kusabira obanga olina omuntu yagongobala muntu begamba inako ebintu bitategerekeka endwadde zitategerekeka nga bajjanja biganye muleete olinayo nawe kennyini oyagala kusabirwa olina ebirooto ebibi olina ebikutugumbula jangu tugenda kubaawo Sentema akaalo bakayita Kakooge we tugenda kubeera nga tukola crusade
So tuli wano kumpi leero abali mu kibuga mwali mugamba tuli wala ku Jinja naye kati leero tuli wano Sentema wakiswawo. So jangu n'omwana wo n'omuzaddewo n'aba kwegamba leeta family namba tugisabire mba n'obudde obulungi okusabira abantu. Crusade zaffe tutera nnyo okusabira abantu n'abantu kulokoka tutambulira ku miramu egyo ebiri. So mukama abanjagalire ogamye ndabo oli mukuba miramu ebiri. Crusade zaffe zibeera ku miramu ebiri abantu kulokoka n'okusabira ki abantu. Era tulabye bujulizi bungi. So osobola kuwagira Crusade obanga osobodde naye nsabo wagire kubanga abensi bawagira byensi kati ffenaffe leka tuwagire bya Katonda abamanyi bya Bwakabaka bwa Katonda abamanyi ebyeggulu. Mukama yebazibwe. Eggulu likugamba wagira kati buli wenjogera manya ggulu likubanja sente zotadde ku account osobola nozinoonya obanga osobola kunoonya sente z'endwadde ate nga ndwadde zigana n'okuwona. Kakati ne sente za Crusade osobola zinoonya nosobola kubeera nga noba part ewaddeyo mu Crusade. So that eyo mu ggulu ebikolwa bye nalaba mu ggulu eyo ebibalancing ebirungi bibalancing ekusinga ebibi. Buli bwowaayo ku Crusade oba obulidde enjiri ekyokubiri oba ogenda ganyulwamu kubanga ekitabo kyo kya record kiba kikurekodinze eggulu lirekodinga buli kimu ky'oba okoze ku lw'eggulu. Era buli bwogenda mu bivulu bya sitaani era ne sitaani arekodinga n'agamba lunaku lwa judgment lunaku lw'omusango mutudde ku ntebe agamba najjayo record ne receipt yino wagisasula kivulu kya gundi ekyaki ekyekisolo gundi wakisasula nokiyingira n'owogana kisoloki tomanyi bali bayimba manyankudi manya biki ebisolo bwebityo bebayimba enkudi kisolo kiba ki abamanyi Oluganda ekigambo enkudi omanyi entobo y'ekibya omanyi ekibya no ensuwa ze beetikka kati wansi waayo entobo yaayo mu lulimi Oluganda era gwakiwakana ng'omanyi Oluganda kubanga olina gw'omanyi amanyi Oluganda genda obuuze mu lulimi Oluganda enkudi kitegeeza entobo y'eyo ensuwa. Nze sibimanyi kubanga siri Muganda. Anyway oyingiridde mu introduction yange naye basabe batuweeyo ku Sentema naye bali abalala ab'ensi bo balowoozaamu bintu birala. Okay. Yes. Kasita bagambye enkudi simbi banaye soda enamba yesimu on a serious note for abasajja Abaganda. Okay, ono oli Muganda weewa wawu geregere nakabala wechaggwe ebuyikwe. Yes, proud Buikwenian. Okay, MP to be there. Okay, number eri 0746 18 22 41 no ntunulira otya nakyogedde. No wakyogedde nzo kyeneralikidde kiri kimu. Eriyo abamanyi Oluganda olw'okungulu bagenda yomba comment section mbusoda wetuba tuwulira enjiri eri ebigambo byetutagala wuuliriza kati ng'ekigambo enkudi kale Musumba kale ndowooza omaze introduction maliriza kale mikwano gyange bwe tuvaawo wennyini ngenda kusaba ogende mu comment section owandiike oddemu ebibuuzo byange bino ne Musumba agenda biddamu ebika by'emmeeme omanyi bimeka comment section nze mmanyi ebika by'emmeeme bitya bibiri kati naye genda mu comment section otubulire emmeeme z'omanyi era emmeeme ggwe ya mugaso ki gy'oli then ne Musumba atugattireko. Musumba wangi emmeeme gw'omanyi za mirundi emeka? Nze emmeeme manyi y'omuntu era mmeeme buli boogera mmeeme we start from this up ogwo okutte ku mutwe guno omutwe anti mu nsi y'omwoyo guno omutwe a body part of the body. Yes. What is really inside the head? It is brain, skull,
we have the pituitary, we have the medulla, and so on. Okay, kati ye kusinziira ku science gwe yasoma oba ye science. Besides that science, gwe kye kiri mu mutwe nga tuli mu physical world yen. Tuli mu physical. Anti ro byogeddeyo. Waliwo skull, waliwo kiri ekiwuka kyoyise otya? Ekiroda. Medulla. Ekyobwongo ekyo kiri awo. Kibeera kikolewo ekiti. Ze mutwe njagalamu ekitundu kye bayita pituitary gland, that is the master gland. So ye bwatyo bwakimanyi naye kati tutambulira mu nsi y'omwoyo we tugenda kutambulira. Bwe bambuuza emmeme mu nsi y'omwoyo nsalira wano. Etuula mu mutwe gwe, etuula ku bwongo obwo, etuula awo, etuula nga omwoyo gutuula ku mutima. Omutima gwe guno byonna olina obimanya. so mbogenda kuntabula nti nja kutabula. Omutima, that is an organ which pumps both oxygenated and non-oxygenated blood. Then why is it that when it stops pumping, what happens? Omutima singa guyimirira ku pumpinga kiki kiba kiguvuddemu? Kisinziira cause omutima bwe gupozinga oba wetaaga support. Ate from where? Okuvaawo. That's why bakutwala mu ICU, intensive care unit. Ate guba gustopinze. Bwe gustopinga no life ekyo kyolina okimanya. Kakati mbadde nkyanyonyola ebika by'emmeme. Ebintu bino we bituula. Eno teba mmeme. Amanyi abantu mu bintu mu bimikisinga. No. Naddala ffe abantu bamanyi bintu by'omwoyo abalabako bintu by'omwoyo abamanyi omusumbuwa. Leero ngenda musumbuwa. Ensonga esooka singa oyagala kwetestinga nti nina emmeeme imirira mu kasana ojja kulaba bisikirize ebyo kimu kikutte then ekimu kiringo ekitonotono. Yes. Omuntu alina ebisikirize si kimu. Ati laba no. No. Bibeera bingi according to the direction of light ezimukubyemu. Oba kubamu akatooki ng'ekisikize kidde eri. Oli bwakubira mu direction yeno nga kidde eno bwekyo. Kakati we tumala bwe tutyo omala kwetestinga obirabye ogenda okwata omulambo oguyimirize tulabe bonoolabayo ekisikirize kyagwo. Musamba omulambo teguba na kisiikirize. Olabe ettaffaali liba n'ekisiikirize. Byenjogera ng'ebyo by'obadde onnyonnyola ng'otubuzaabuza biri bisikirize bibiri. Kati lindako nkyaleyinga ground the foundation. Njagala tugende wamu nga buli wondeko ndeka matidde kuba we simatiro mangenda kufuukira ekizibu. Anti kubanga ngenda switchinga to heavenly ku side y'eggulu. Naye njagadde wano mu bya bulijjo. Omuntu alina ebisiikirize bibiri. Yes. Ekikwafu n'ekiri light. Ekiri light kyekiriwa that is the meme. Waliwo meme ne spirit. Emu ebyo bisikirize. Era singa oba toyina kisikirize era abamu waliwo omuntu gwe nasabira nga kisikirize kyali kimugoberera nga si kike eky'omuntu omulala nga kimugobereranga era bwe kyamugobereranga kwolwo yasulanga bubi kwendi kwoli. Kati tutandise meme kintu kikulu nnyo. Tugenda kwogera kwene meme eyawano seeri endala. No, yemu is the same. It is spiritual. Eriye meme endala. Era abo bagitegedde. Eri jogambe oni yafulumye meme yageze. Nje meme omwana meme yasohoseeyo. Eyo eyo. Anti kati n'otwawula abantu abo kyo kiva musumbaza abantu bange mbamanyi. Okay, mu Luzungu what I'm talking about is soul. The soul. Yes. Se meme oba ye bagita batya mu Luzungu simanyi. Bagita batya mu Luzungu bagamba meme yasse the appendix. Hemorrhoid. Hemorrhoid.
kale mugende mu comment section eno ya musumba jagenda okwogerako ey'omugaso bagita soul. Yes. Kati eri gye twogeddeko enda bagita atya mu luzungu simbule mbala. Simanyi. Kakati abooluganda ekintu kye tuyita emmeeme kikulu nnyo. Mulimu abantu nga gwe mmeeme eyo oba wagiwaayo oba yawambibwa oba nga wagikolera contract. Biri mirundi ebiri. Biri mirundi esatu oba ena. Si mulundi gumu kubanga bwe nali muggulu nalaba mmeeme z'abantu nga ziri mu bintu ebirala ziri captured, zimu ziri captured, zimu gw'osalawo. Awo wennyini twawulirewo muggulu ebeerayo mmeeme myoyo. Muggulu anti kati personality yonna spirit and the soul bibeera kintu kye kimu. Nga bw'ogamba muntu alimu mirundi meka esatu. That is it. Kubanga ye spirit ebeera nga personality nga bw'ogamba olaba muntu nga yavudde mu nsi y'omwoyo bw'obanga wafudde n'avaamu nga bw'ali naye nga ate oli ali mu spirit amulaba ng'omuntu amulaba nga soda naye nga soda akoze eki yeebase wali. Mali lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo waliwo yaŋŋamba nti kwebyo ebintu ebisatu ku mubiri emmeeme n'omwoyo waliwo ekigenda mu ttaka that is the body emmeeme neddayo erinnyiniyo Katonda then emyoyo gye gibeera wano ku nsi nga gitusumbuwa anti emyoyo tegirina kutusumbuwa n'emmeeme tezirina ki kutusumbuwa. So emmeeme n'omwoyo byambuka byonna they are one. They have to go one. They are one. Okitegeera ngezaako bali bamu nga bw'ogamba Katonda kitaffe Yesu omwana n'omwoyo mutukuvu but they are one. Naye buli omu alina entebe ey'okusinza ku kyewaŋŋamba. Yes. Naye they are one. Era bali kunamulondo they are one. They are together. Okitegeera teri kweyabula teri kola ki nga nze naawe tusobola kunyigamu ne tweyabula wiiki nga tetwogera ebyo tebiriyo. They are one. Kati emmeeme n'omwoyo they are sent back. Yes, they are one. Bali kimu. Kati omubiri ne gugenda mu ttaka. Yes. Naye emmeeme yebeera nkozi. It is the one which works. Meme yekola. Yekola ati wobeera mulamu saawa zino. Meme yekola saawa zino n'omubulamu bwange. Yekola between the body and the spirit. What is the living part kwebyo byombi ebisatu? Ekiramu ku byo. Ekiramu ku mubiri anti n'omwoyo n'emmeeme. Ekiramu bimanyi bye bibiri spirit ne meme. Kubanga this one anytime it rots. Okitegeera guno gwo gukola ki guvunda. Ebyo ebibiri bikuvaamu ng'ofa. Ote kimu we kivaamu tekirekamu kinnaakyo. They move together. N'ekibuuzo kyenja okubuuza ogenda mu maaso. Kati mbadde nkyanyonyola kakati emmeeme zino omuntu yenna osobola kubeera nga wagwa mu kintu oba mu trap oba mu katego nga tomanyi n'obeera trapped. Meme yo n'ebeera ki trapped. For example meme y'omuntu esobola kubeera trapped mu bwenzi. Okitegeera kwegamba ye nga buli kadde ennyota y'obwenzi awulira nga ye muli ku mutima kyayagala okola. Eyo meme yebeera eri trapped to that spirit of adultery. Mu Luganda emmeme eyo omanyi abantu batera kuyomba. Emmeme eyo eba ekwatiddwa mu kyoyo mu mwoyo ogufuga obwenzi mu mwoyo gw'obwenzi. Okitegeera kati gwe buli kadde obeera nga oyaka. Emmeme ye influencinga ati okwaka. Kati yo mu kukola kwayo eba yakwatirwa mu bwenzi. Kati mu kukola nnyo mu kukola in that side we yakwatirwa
gundi evaamu results ezivaamu kubeera ng'oyaka buli every time nga tosobola kwegumiikiriza yes, buli kadde ng'owulira kyova olaba ng'omusajja omu olunaku lumu aba nga teyeebase bakazi banna basatu abatali satisfied tamatidde tamatira abasajja gye bali nga omukyala ye waaba nga teyeebase n'abasajja nga kwegamba nga ali malaaya kati nga meme yakwatibwa mu bwaki mu bwamalaaya. Waliwo n'ekirwadde kye bagamba simanyi ow'akasagazi. Aha, kakati eyo meme yebeera yakwatibwa eyo kati indati mukiri ekyoyo kiri ekitera kufuga obwenzi. Waliwo principalities, waliwo omuzimu oguli awo ogufuga obwenzi, gwo gutuma meme nti olina okunkolera ki emirimu gyange. Gugisanga wa gujja ne gwogera nanga okumpi nange oba emmeme esobola okuba samuweya nga nange mirundi mingi kubanga nze nyinza okubanga for example just mba example wano ku ground buli omu ategeere kyenjogerako nga tuna switching am heaven limbs. Emmeme kibawe kiti oluusi ogwa mu nsobi nga totegedde nja kujja kiringa nga akawuka ka virus nkatoola ku ggwe ninkeekwasa kati nze bwe mbanga siri contaminated n'obwenzi n'omwoyo gwo gw'obwenzi ate gwe nga gukulimu wembeera naawe gw'omakinga sure kummatiza meme buli bw'oyogera ebigambo oba ommatiza meme yange mbu kiri kintu kyokola si kikyamu okitegeera kaakati weesanga nga gwe kubanga wamatiza ate amaanyi agakufugirako ag'obwenzi gasika gagala ku initiatinga kati weesanga ng'ontutte nga tuli muki nga twagenze mu bamalaaya oba kugula ki bamalaaya maali fire. Kati ngeza kunyonyola nti you people you should understand si gamba nti ebintu bimu biva nga bivudde mu family anti kubanga waliwo era kya family nakyo kirala kubanga kiri wide kati goyinza okubanga nga kikuliko kya family ate gwe no initiatinga tekindiika just ageza bugeza. Yes. Abaana abo bayinza otandika ndi musomba yakulabye and no kati that's how it comes. Or in the other way kubanga mirundi ngeri giri mingi kati nze nga njagala nnyo n'omuwala kubanga mulungi naye ate omuwala gwenjagala aliko ki that spirit meme yakwatibwa mu bwenzi in that spirit in that oba magombe kubanga magombe eyo wabayo departments za ba foreign angels buli omu walina okola ki kufugira okitegeera kati nga bwowulira eno guno omwoyo gwa Medusa waliwo misamba gubayita Medusa waliwo musamba gubayita nabuzaana waliwo fire kakati waliwo okitegeera kati buli musambwa mu magombe gwina mission yagwo eyokola kati singa musamba guli gukapchalinga memeyo nga gwo department yagwo ya bwenzi era otambulira mu ekyo kati nekino ogenda kyawula kibeere clear cause oli wawula ekigambo capture you capture something and you take it. Yes. Kati wano njagala capturing yo gyotwogerako nti bajja ne babikuteekamu nga biri mu ggwe mwennyini oba like to possess yo simanyi ekigambo kikyo oyinza okukozesa oli akitegeere kuba capturing you capture and you take. Yes. Ate wano omuntu ogambye bw'omugjamu emmeme kapuuti ng'afa. So okwo kuba kuwambibwa si kutwale nakugambye oyawule ebintu bino okukuvaamu n'okuwambibwa kirala okitegeera to be trapped oba nakyogedde mu kusooka wali kubeera nga okwatiddwa oba ng'oli mukomera okitegeera kati ali mukomera abamufu abatafudde abamulamu
okitegeera kati tubadde tunyonyola ekyobwenzi ngeri meme yesobola kubeera nga eri trapped mu dati mu nsi y'obwenzi eyo side eyo kakati waliwo okubeera nga oli addicted ku kintu ng'oli addicted oba mu Luganda kyeki ng'oli addicted mu njaga ng'oli addicted ku mwenge ng'oli addicted ku sigara tuli tuti ati kulia types za addiction komando si tuli tuti ogamba film weba film chikomando obera addicted era okulia addicted kulia chikomando nze gula mumuwereza alye kakati addicted ku bwenzi ku bubbi kukulimba kwegamba nga gwoli addicted in that side ememeyo ebera yawambibwa kusinziira ku kintu kyokola wonoba onywa enjaga era ememe ye ku influencinga yes okunywa enjaga yawambibwa mu kunywa ki enjaga webanga ememeyo yawambibwa mu kunywa omwenge kulya amayirungi okunywa omwenge fango ni babayi kyekimu omwenge nga ogenda kusanga meme y'ekika kiramba kyonna kinywa ky'omwenge n'omanya nti ekika ky'omuzimu kati sometimes nyinza obutasaba naye buli bwonyonyola ekintu nemanya nti kati waliwo omwoyo waliwo omuzimu weguti gwe gufugira ki mweyembeera kakati buli akwata meme eyo aba gitadde what we call mukomera kati kyova olaba muntu omutamiivu ng'atamiira jobyo mutamiira ki katamiira jobyo nga tasobola kwekolera yadde ne sente z'akameza nga tasobola akola ki nga tasobola beera watali walagi yes kati yo bakwata meme kubanga yenkozi kati buli kintu kyonna kyolowooza eba walagi buli kikumi kyafuna eba ki walagi kati aba akwatiddemu obugagga n'omukisa n'okuganja buli kimu kyonna baba bakizingidde ki wamu okitegeera so ememe wezibeera captured ogenda kwesanga nga meme yo ngeri captured buli kaddo yakwatibwa yawambibwa nga buli kaddo obeera mu kulowooza ebirowoozo nga gwe toyina kyamagezi kyolowooza ekikutwala mu maaso naye mwaka ku mwaka obeera mu masiga obeera mu kukola ki mu kulowooza nga nze nsobola kumanya nti omwoyo gwawamba oba abamasaza oba misambo ejawamba ememe eyo mba nsobola gitegeerera awo nemanya nti ono ye musamba weguti gwe gukola ki oba ddungu oba kawuula kakati kawuula yakyasinze kuwamba meme z'abantu omwoyo mu Luganda gwe bayita kawuula yakyasinze kuwamba ki meme z'abantu kati ojja kwesanga nga gwe muvubuka oli mulungi tonawasa kawuula yayagala kulaba ng'oli singo nga towasa kubanga buli gwofuna abamugoba n'alyoka kukozesa ekiro genda zuukuka nga bintu byasobye neweebuuza nga sibadde kera nga toli ku buliri ng'oli wansi ogenda ku ekiro n'oloota nti olina kali akawala keweegomba oba kawala kone kawula kuleetera omuwala yenna n'amwambala nemubeera ne mugenda mu kikolwa n'onyumirwa kati wogenda kuzukukira ogenda kwesanga nga wamaze neweebuuza ze bayita wet dreams ezo mpazi muziyita wet dreams kawuula kati buli wokola that thing ne kawuula ye kyakola ajja kwezo ze Twitter spams banaye eno topic y'abantu bakulu si abaana bato mubagobe ku TV abaana balina okumanya muzumba bwa muntu nze n'okubuulira abazadde bagera ku macha ne bagoba abaana baje ku lesoni simanye za love nabateka ku firimu ez'ebikomando omuli okutta omuntu kati love n'okutta omuntu kyekibi anti muli baba bakolera mu bisex bya love kati mwana babiyiga byokisinga byakye omuyigiza n'omuganda tokolera ku myaka gino ojja kukolera ku myaka 18 abaana
abamu bakweka musumba olaffe twalina jjajja waffe nga kasa waliwo sigiri eri awo takugamba nti togikwatako akuleka n'ogikwatako neekwokeraga kati owulidde anti luli nange wangamba nakugamba nange bwe nti we nabakolanga bato bange omwana omugamba nti naye kino gye kiri naye tokikola before this anyway babisomesa ne mu senior 6 so abaana tembajja ku mutimbaga ku lesson primary 6 because kino kyabuziba kyenjogerako ate oyina okiyiga oyinza okuba nga oli wasibibwa meme eyo yasibibwa kawuula nga akusiba nga kawuula yakola ki ate ajoga osobola kubeera nga muli bafumbo nga ate nga ajja nakola ki nga wesanga nga wamaze all of a sudden nga sees tewabaddewo mbeera yonna ya conduction ate oluusi akuleetera ka boyfriend oluusi akuleetera olulenzi oluusi akuleetera akawala kalungi mu kirooto n'oloota nga oli mu masanyu ogenda kwesanga nga vibe n'ozukuka nga kiririyo just nga bookera omusajja ngamba mbu teri ku nsi kirooto kituukirira nga kirooto kyoyinza loota ng'obadde ofuuka kaakati no kankubuuli ekintu omaze n'okikuuna kubanga yeri mbadde nkyanyonyola kawuula tayagala ofune obanga osobola kubanga ogenda kufuna chance enkya oba muntu ng'agenda akuwa ssente obanga ogenda kufuna omulimu obanga oyina ogenda okoze ziviza oba biki oyagala genda bweru obanga oyina kati bw'otabanga oli mulwanyi ye kyakola kasita kwebakako ekiro newesanga nga wamaze manya biwedde ojja kutuuka wali nga bintu byayonoonese nga mulimo tekuli nga bakugamba mirimo gyaweddewo sobola mulwanyisa mu kirooto ate omanyi kyakola yakuleetera ka girlfriend kati awo mukiro oluusi kewakwanako nakasimba essaala nti mukaa tukuza ebyokulya mu kirooto nosooka nosaba nze nsabira mu kirooto nno musumba gwe nosaba mu kirooto nsabiramu nnyo n'ogoba emizimu era eri oluusi wembeerawo ngo baliyo ekintu ekinnumbye nensaba mu kirooto ssebo ne kijira ng'oluusi obeera nga watambudde omwoyo gwo gwatambudde somewhere kati nga waliwo ekikugoba n'otandika kusaba okitegeera nsabiramu nnyo ekyo kirala kanamu nsobola otukuzaamu ekyokulya kyaka ntwala eri naawe ate ye kawuula yakitabikiriza ati wetukuza n'avaawo nga manya abadde kawuula kazi obikola mu kirooto emikisa tewaba ku makya aba amaze giyoola aba amaze gitwala omuntu gwe wawasa tomugabirira anti ogambye abange eyampasa tangabirira takugabirira gwe omuntu gwe wawasa tomugabirira gwe maama mawanga tomugabirira anti kati oyiri maama wa mawanga mukyala wange omugabirira yoketa twakola va mu maaso ga Katonda naye mwandyako emmere eyo musumba tulina ogiddamu eyo embaga tulinde Jubilee musumba eyo embaga tulina ogiddamu kale taata kale boss anti gwe sponsor wange kati kyekyo mbadde nkugambye nti gwe maama w'amawanga omulabirira kati kawuula aba atya nga yampasa nga tamupa mikisa anti kati ekizikiza emyoyo gibeera mu kizikiza egyo giraba kasita okitegeera nkati ng'abaana abasamize kasita akitegeera nina ekintu ekikola ki ekintambulirako ate kinkozesa ati gwe n'ogenda mu basamize n'okiwanga bitandikira awo gy'owulira nti emyoyo gya biki gya kika bagyeteekako okitegeera kati byebyo by'owulira nti kawuula oli alina omusambwa kubanga kyo bwe kibaawo ekityo kiba kirina kyekyagala mu bulamu bwo okuobstructinga naye bw'okigondera n'otandika kikolerera ate kyo kyekikola ki kyekikuddiza emikisa naye ate kikuwa era ng'omaze ekisadaakira omusaayi oba ng'okikoledde emikolo gyakyo n'ogw'abaana n'ogw'omuntu lwaki ogenda kwegyo gyokka mukama yebazibwe tubadde tukyanyonyola nti emmeeme eyo okubeera nga yawambibwa naye nga mu kifo sayidi ki bwe yawambibwa bwe baagiwambira bwe yawambibwa kubanga ekizikiza
kirimu departments nyingi nga bwolaba bwe mbagamba nti eggulu bwe bwe liyimiridde eggulu nalyo lirina ki departments nyingi kati nabanyonyola ne mbagamba nti bw'okkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi bwo n'ayingira mu bulamu bwo akyusa obulamu bwo naye oyina luba lutalo okulwana kujjayo memmeeyo we yakola ki yewawambibwa kyovula wakkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi bwo ebikawulo bikyakola ki bikyakulumba addiction ekyakulumba okwaka kukyakola ki kukyakulumbagana system ekyakola bulungi yes kubanga olina okulwana olutalo okube egy'emizimu egyawamba memmeeyo okitegeera osobole kola ki kujjayo memmeeyo abantu bangi nnyo bali trapped mu nsi y'ekizikiza naye nga ye tamanyi nti ali ki muwambe ali muwambe according to kubeera trapped oba kubeera mukomera tekitegeeza mu sitaani asobola kutta kubanga ekizikiza tekirina obusobozi obutta memmeeyo omuntu alina obusobozi okutta memmeeyo ali muntu ogwo omu yekka osobola kusoma mu Matayo 28 ojja kumusanga sooka otusomere mu Luganda nti omuntu asobola kutta memmeeyo ali muntu omu si sitaani takusobola oyo eyakutonda kubanga tuba twagala ku approvinga abantu nti emmeeyo eyinza okuba nga yawambibwa mu kika nga mizimu gya kika gyakola ki gyagiwamba abantu abasaddaaka abantu oba abantu abawaayo abantu nga saddaaka bakwata mmeeme zammwe ne bazitwala n'olabiraawo oli mulalu yalaluka naye nga mulamu mmeeme eyo baba bagitwala ate eyo yo eba ekola nnyo kubanga kisinziira oli agenze gikozesa ki kyova olaba oli bwakwata mmeeme eyo nagiteekayo nekola nnyo olaluka obwongo bwo eba essusse eba overloaded. Matayo 28 lwakumeka Matayo 28 Matayo 10:28 si Matayo 28 so mmeeme eyo esobola kubeera nga eri mu kukola nnyo kyova olaba nga gwe bulamu bwo eva obeerako ekintu oluusi obeerako ekintu ekikuunyako oluusi obeerako mbeera gwobeerako ekiddibo kyokka oli muwala mulungi gwobeerako omwaka gugwako nga basajja 10-20 bakwebaseeko naye tofunye n'akuwasa kimukisa ogwo so temutyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu naye mumutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu geyeena okitegeera Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe emmeeme eyo bagambye mwoyo oba mmeeme bogedde ki wano boogedde ku bulamu Mukama yeebazibwe kati obulamu bwo buyimiridde kati buno bwoyita obulamu gye tuyita ki emmeeme kubanga buli lunaku mbagamba nti emmeeme eno bwe stoppinga akola ye muntu gw'olaba nga mulwadde okitegeera omulwadde mmeeme ye ebeera nnafu tekyasobola kola omuntu ali mu koma mmeeme ye ebeere yakoze eki yavuddemu yanafu tanavaamu nayopakuka omuntu ali mu koma olumusaaba mufu nze waliwo ne firimu gye nalanga emyoyo givudde mu bantu giri eri gikola na byagyo nga givudde mu kiringa eyewammwe eyo simanyi eyo sayidi oyima loodi eyo mujja mulimisa abantu ekiro mumujjamu oyima loodi eyo ata nebukunja ebukunja teri keseza kulimisa abantu kiro naye osimanyi ntwetu eyo simanyi wa mulimisa abantu nebukunja nno musumba setwagadde owulireze gundi werabire wonna but it's on record ntwetwe mulimisa abantu ekiro mujjamu emmeeme zabo si ewammwe nedda eno iba kyali Buganda sebo totusuulayo ffe tuli mu Bunyolo wanti abanyolo bonna bazingizaawo awo ewa era nze bagamba omunyolo bwagamba nva mu maaso kwegamba
kati naawe osaze onogamba nti nze bwe ngamba nva mu maaso ati kati goli mulokole naye bali abanyo sima boyikale katuyito kasangamba va mu maaso ekituufu kyayogeddeko nti oli kyakola gwekiro akutwala n'olima era enkya ojjako era ng'olina ki ebisooto mu bigere ojja kwesanga mu buliri ne weebuuza ye nalimye ddi muli basajja nnyo paka obadde oyagala kunvuga ontwaleyo taata weebale kuntwalayo musika n'emizimu gy'abantu ne bamugyamu omuzimu ng'ali mu nnyumba ye basire saawoka ne saidize eyo mu Masaka naye ekiboga eyo wammwe eyo neeyo Masaka eyo naye Hoima Road it's on record bwegenda mu Guinness World Book of Records olabe omanyi kuwayiriza Hoima Road naye si Hoima Allah haula eye kuba eryo anti kutandikira eyo kiboga anti abanyolo bajjudde awo kiboga wonna waliwo baganda nyabo fe twagendayo okwanjula zawera saa 12 bino byokwanjula ne bazibya ffe ne tuddukayo maduka kyekyaliwo amenvu gasaa kukubo nga getunda gokka nosasula bw'otasasula akasepiki kakugoba oba akaleku abanyolonza tabatya gwembatya ate ekibbo ebibbo byemwatwala tebyabagoba afa ababitwala anti bisobola abagoba singa baba tebasiimye bisobola n'ogoba nga muli bamutawaana ekibbo nga kigoba bako bigobanga paka nebibatwala gye mwavudde vanja kuwasa walala eyo sijja kwetunuzaayo eyo ne bw'ofunira omuwala ng'ali ku luguudo lw'eyo naye wonna weebiri mu basoga naye ebunyolo ebyo bireke nze nabako enkoko ennyolo ng'olunaku ebika amajaana nga kako kanyolo kati kampikamusumba nti son record kako kanyolo nga kabika amajaana olunaku kale akakoko nga kakaze empanga ze zitera obika naye nga kabika n'obika omanyi okubika ng'omuntu afudde nga kabika n'obika nze abanyolo buli kinyolo nkitya nedda si banyolo twogera kino ekintu tuba twetaaga buli omu ayige naye tuweekubira tufune ba field marshal ne muno mulimu abantu abakola ki ababikola batono late si batono naye ebunyolo saakunyumiza muno mulimu abasajja balina emirambo mu mayumba gaabwe tobimanyi era bagende mu basawo b'ebunyolo eyo waliwo ate wano e Buganda musumba tokyali munyolo gwoli wanvuma lwaki obawolereza nedda nze kyengezaako kugamba nti byoyogera nti bya bunyolo kituufu gye bali naye kiri everywhere not only bunyolo mu Nigeria mu Kenya mu Tanzania wa wonna weebiri kanetolera abaana bange abanyolo kimanyi mugenda nyiiga abatabikola si bangi nnyo kiri yetonda ku lwa struggle abatabikola nze nkubuulira omwoyo gwo basobola gukola ki guwamba yes bagu exchanging read this scripture here 16 Matthew 16:20 soma mu Luganda mpozi tuli mu Luganda 16:20 what ino iyo 27 yes 37 yes Matthew 16:26 16:26 egamba bweti kale temutyanga kubanga tewali kigambo ekyabikibwa ekitali bikkulwa tere kigambo ekyabikibwa ekitali bikkulwa ekitali bikkulwa newankubadde ekyakwekebwa ekitali manyibwa weekomyawo 26 16:26 yes bwetu bwegambye no 16 nedda anyway nekyo kibadde kikola sense kigambo nokangende mu ebadde manya gatambule nga n'ebyawandiikibwa bino tubitegeere Matayo 16:26 16:26 akoba ati kubanga omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe naye afiiriddwa mmeeme oba omuntu aliwaayo ki okununula emmeeme
Mukama yebazibwe. Amen. Waliwo omuntu akwata ekintu n'asasulira ku lw'obulamu bwo oba mmeeyo oba mwoyo gwo. Kubanga bino bintu mubitegeere nti sitaani talina busobozi ku mwoyo gwo. Naye kyakola mmeeme kyekidirectinga omwoyo we gwina okola ki? Kugenda. Mmeeme ye overall. Anti kyengamba yenkozi. Eno ye influencer. Yeah, spirit, your spirit omwoyo gwo gubanga boss. Guba boss. Sasa bujutunenya omubiri nga gwabwerere mbo omubiri gwanke. Anti omubiri guba we guti. Mubiri gutunula kinakululina kinyonyola. Gutunula ne gwegomba. Ne gugamba nti ha oyo muwala mulungi. Meme n'abuuza omwoyo. Nti mubiri agambye muwala mulungi. Kyekiddako. Meme mwoyo wa mugamba obo obwenzi akireke. Meme akomao nakugamba naye obwo ki oli ku bwenzi. Sisobola ku appreciate nga nengamba ne sister Winnie ono ndi waddembo okwegomba as much as I can. As much waki kasito wegomba lindako nanti lwakubanyirizi tudao zinzo okukuba ne zikwabya oyina okutagaliza wano kale you stick on one person but wechigana lindako which relationship we gana you try another one. Yes, that one you leave. You try another one until you find olugero lugamba mbu atege emitege mingi tali ya maluma. Labano guno guyinza okwasa guline guta kwasa. Anti kulya maluma chechi. Kiba kitegeeza nti oli bwagaana oli nogenda naye mu bwenzi. Gabali oba dropping. Kati obwenzi. You drop them. Once this one accepts, you marry one. Yes, you drop the others. Naye ate gwe nakulagula dana kugamba mukyala wo gyali bwera agenda kujja. Kati wobanga okyatambula wano. Memeyo eri mu kutankana. Ndi ku practice. Ekola ki? Etambula eri ne ndi kuteekebwa. Katonda nteekate. Nedda Sevolimba. Hands on ground. Nedda. Kuba Katonda atugamba okkiriza okutaliko bikolwa kufu. Kati okukkiriza kuliko ebikolwa. Kuliko list Jeni, Jackie. Atokubanya ate. Wamba tokuba nnyo. Naye bino bintu tubyogera nti muyige. Siri kuye ono mwana mumanyi. Mwete mumumanyi mulaba on camera. Akati emmeme eyo bwebeera nga osobola okusasula omutango kujijjayo kusinzira ku lunyiri kubanga mbadde njagala kubagamba nti waliwo ekintu kyosobola akola okujjayo ki memeyo kati eno Bible yagiise obulamu naye yange egiise soul mu luzungu okitegeera nti muntu bwakwata memeyo aba akuta obulamu bwo nkola kyo jijjayo okitegeera oluba lutalo kati kyovola abanzi bantu basinga mbalidinga in a spiritual warfare kubanga okwenenya oba wenenya dda tosobola kujjayo meme mu kwenenya mbu nenenyeza kawulo ono mwenenyeza leero mukawula gwe nkwenenya mu Yesu nsonyiwa lwa kawula nkozesa kawula tajja bikirize ebyo tajja biwuliriza agenda maaso nakwocha eyo kyetaaga muliro ku muliro kawula ojja kumwocha kati enkyakomawo n'omwocha enkyaluli ng'akomawo n'omwocha luli ne luli akola ki kubanga kye tuyita spiritual husband ente omusajja wo w'omwoyo aba yakuwasa oluusi kye tuyita spiritual wife nti mukyala wo waki w'omwoyo ate obeera wazaala dda abaana myaka gy'omala nga weebaka nakyo obeera n'ebyana biri spiritual besirabirira bw'okimanyi ekyo era bijjo kisobola n'okiroota ate biba buli bw'okiroota ekyana ng'olwa ositudde ekyana nga kikambwe oba kyana kikaaba kikumalako emirembe ng'ositudde ekyana kimense oba osobola kuba nga walootako ekirooto nga ositudde omwana naye omwana ng'akumazeeko ki emirembe manya ekyo ki spiritual son oba ki spiritual daughter wakizaala mu mbeera eri wakizaalamu eya self service yes eyo munsi y'omwoyo kati ebyo byonna
byonna bituula ku mmeeme eyo oba n'omusajja nga w'omwoyo nga olina ebyana by'omwoyo nga byonna bibesingira kuki ku mmeeme eyo. Tosobola kugaagawala, tosobola kukola sente, tosobola kuba n'omukisa ng'oli bw'otyo spiritually. Waliwo omuyimbi muzungu waliwo abamubuuza wakola otya okuba ow'amaanyi n'akola statement nti I sold my soul to the devil. Bamuwa ne contract. Nze waliwo yali mu Hollywood oli yakwata mmeeme mu Hollywood kibakola batya kikola bwe tuti nti singa bakuteeka mitendere gisooka egy'okusyaga n'okkiriza ne bakusyaga ne protocols ezimwe zibeeraawo n'oziyitako ekiddako bakuwa kye tuyita contract ey'okutunda ki mmeeme eyo egende ekole mu Hollywood. Okitegeera kati mmeeme eyo kasita omala gitunda bakuwa contract ng'eriko worth millions of dollars nga sente zo zijja kuki ku account ziba sente nyingi ziba sente mpitirivu. That's why you see some of celebrities bonna buli bwatunula atunula ng'ekimenke atunula nga yefumidde ki enyindo nga afumidde omumwa. Kati that's why you see omuntu ajja kujja mu saati buli muntu gw'olaba nga ajje mu saati nga tattoo ziri everywhere manya yakola ki yatunda mmeeme ye ne Hollywood. Ne bwe mba nkikoze sina attachment yonna ku Hollywood mba ntunze. Yes. Nga sina attachment yonna ku Magombe mba ntunze. Otunda mmeeme yo ogitunda ku kabonero k'oba okubye ku mubiri gwo. Tugeze nkubyeko olunyiriri nti Baluumi 22. Baluumi 22 nga lugamba lutya? Kyonna ekibaawo. Kati tolaba. Wane nkubako Zabbuli 23. Bameka? Mukama ye musumba. Bameka boolabye nga bakubyewo ennyiriri? Tewali. Waliwo yakuba olunyiriri. Tewali. Ne Bobi Wine oyo yeekubako ko olunyiriri. Tewali. Kati waliwo olunyiriri, ennyiriri waliwo ennyiriri kati bali mu bibinja. Waliwo abaddebo worshippers abasinza what we call ekibina ekirungi. Waliwo abasinza ekibi kyokka. Waliwo bali mu groups. Kati ekibina ekirungi balina Bible. Okitegeera? Balina Bible. Kati bo kye bakola emizimu bagizuukusiza ku nnyiriri eziri mu Bible. Bwogera ku makya n'okubako ttatu ya maama amawanga naye oba otunze omwoyo. N'okubako maama amawanga. Ntunze mwoyo gwange ku mukyala wange. Ng'oguziza maama amawanga? Yes. Ate nga takutazze n'akukusaba yakulesaawo. Anti gwosazeewo. Owulira enjiri ya Kristo. Gwosazeewo. Omubiri guno Katonda yagutonda nga gulina okusigala nga we guli. Kakati ojja kwesanga bakusalako eddagala bino ebyo basala mu ssabo we bityo ebisale ne bakuteekako eddagala ne liyingira eryo ddagala liba ligenda kukosa mubiri mmeeme eyo. Okitegeera? Mmeeme eyo yeereetera kwegamba ekintu kyonna ekiwandibadde wano ku nsi okubeera. Mmeeme eyo yekireeta. Mmeeme eyo yereeta okulowooza. Pulira. Mmeeme eyo yereeta okumanya n'okutegeera byonna. Okitegeera? Mmeeme eyo yeyina okutegeera nti naye kino kyenkola kibi oba kirungi. Okitegeera? Yekutuma n'okulwana negamba oyo mukube bembweyo. Kubembweyo. Kati eyo kubembweyo eyo mmeeme eba yawambibwa mu busungu. Kati waliwo okubeera nga mmeeme eyo yawambibwa busungu gwe buli kaseera obaira mu busungu. Muna atujoganga bwe mutu bwe nalokoka nasiriwala bwe nalokoka naza musango njoge. Kati bwe nkujoga n'osirika kiki ekikuba bwe nalokoka nasiriwala businga. Lindako bwe naba mu layini. Mulinya lya Yesu kumbe ngumi eriko n'omwoyo. Line ya mmeeme mpanvu. I mean topic ya mmeeme mpanvu.
naye lwaki nkirese eno topic lwaki njirese njirese nga nina ensonga nti waliwo abantu besaagala mubonaabone omwaka guno nga meme yammwe eri trapped somewhere nga tomanyi ng'oli mu buwambe nga wawambibwa nga totegedde nti nawambibwa naye gweokolakola bukozi oli ogamba atakola ki talyenga naye mwaka ku mwaka okoze otuyana mu Katonda kyawandiikibwa musajja alyenga kuki ntuyoze naye nga gwe ntuyozo buli lunaku tezigoba meme eyo eba yawambibwa okitegeera yawambibwa kwegamba waliwo omuntu agikozesa ate ali mu kugaggawala somewhere else okitegeera naddala mutera nimugamba mu kika kiramba ffenna tuli mu kubonabona tukaaba tuli baavu teriyo yali akoze eki waliwo mwana wange juzi yaguze emmotoka kubanga luli yaŋŋamba ngule emmotoka ne mugamba tojigula agiguze mu January kubanga mu January ziba zisaze eki bei yaguze emmotoka mu kika kiramba teri yali agiguzeeyo okitegeera kati kisinziira gwe kwetegeera nti kati nyimiridde ntya lwaki osobola kutunulira historical line nga meme zamwe zonna ombanga muli mu kika nga zawambibwa oba eyakikola yafa naye lwakuba kiba kigoberera kati wabawo kyekatuyita akaguwa eyo mu nsi y'ekizikiza buli bwozaaliwa meme ng'otuuse tandikategeera ekwatibwa negenda nesibibwa ku mugwa n'omulala bw'atyo n'akwatibwa nasibibwa ku mugwa kati otunulira n'ogamba jjajja wange yali mwavu ne tata wange yali mwavu nange ndiki mwavu n'omwana wange aliki mwavu n'omuzzukulu wo n'akola ki punyunyi so nga ate Bayibuli tegamba Bayibuli egamba nti ndikuwa omukisa n'abaana b'abaana bo balinyumirwa omukisa ogwo gwe ndikola ki gw'olimuwa gwe yatuwa ate gwalituwa yagutuwa dda olede weeguli kakati gino emisambwa emizimu ebiteega ebyokoola emandwa byonna bitwale tugende manya abadungu manya abandabula manya baki manya abachwezi manya abalangi manya abaki bonna abo bona kyebakola bakyanolinga emikisa gyonna gitwala wa sitaani kati sitaani buli muntu yenna bw'aba akoze saddaaka enene bakwata egyo emikisa ne bajambaza ki muntu omu okitegeera najja wano neyeetikka billions ne billions za sente n'abeera mugagga naye nga eri yasasula omutango kyovola batugambye wano okujjayo meme eyo Bayibuli bwetu bwegambye mu Matayo 16:26 nti okujjayo meme eyo oyina okusasula omutango ffe wano tusasula mu kusaba n'okusiiba n'okulwana olutalo kakati wosigala Yesu yagutuweerako dda yagutuwaayo Yesu yatuwa yajja natuwa byokulwanyisa ye teyajja yajja ekisooka mission yasooka mission y'okutujjako ki ekibi era tubeera mu kyaki ne tudigidda tomutango yagujjawo ebibi yabyetika ebanja yalisasula ekitiibwa kimuddire yasasula ebbanja ly'ebibi bino bikawuula bino byani ekibi kyo ebibi ebyakolebwa emmeme ebibi kati kye nakugambye nti osobola kuba nga tokola ebibi naye nga mmeme ekyali mu buwambe nga mbeera muwakana kola kino sijja kikola kye nakugambye nti nabagamba wano nti eggulu litunuulira ne ligamba nti emmeme ya soda yawambibwa nekwatibwa kakati soda yafa ati soda bwe yafa na mwoyo gwe negugenda wa mugulu negugenda mugulu kakati bamalayika ku saidi ya Mikaili mfakiti topi yetugenda kuzawo bakola olutalo ne bayingira egeena oba magombe mu kizikiza ne bagenda ne bamamulayo memeyo
mubadde balabi balungi mukitegeera ne bagijjayo kuboka tutandika topic ey'okubiri Musumba awanjisebo emmeme yange okujjayo ngambe nina ow'omutango mutango kyogwo gwennyini nina kutta nsolo nina kutta ki nina kutta ki okusasula omusango emmeme yange ogijjayo anti omutango gwaffe gwabalokole mugumanyi luba lutalo mu lutalo w'osasulira mutango omutango gw'okugenda njala ng'osiiba omutango gw'ogamba ati mmere kanjesonyiwe ennaku 3 ennaku 2 yes emmeme tosobola gijjayo bw'otyo ng'oli mu kusaaga emmeme kyova olaba mbagamba kintu kimu nti ffe Mukama lwaki agenda yampa ekisa oba lwaki anfudde prosperous nga nkyali muto because bwe nagenda in heaven's realms I got to understand nti kino nina okikola bwenti ne kino nina okikola ki bwenti kati kyova olaba ojja kwesanga nze musajja nva wano neninya olusozi paka ku makya okitegeera nga ndi mukoowola eggulu kakati gwe n'oba nga wakwata meme yange oba ofaanana otya oba oli jjajja wa 10 jjajja wange wa mirundi 10 eyo mabega waliwo omwami oba tojja kunsobola bamuyita kikompola kya Yesu ajjayo zino vidiyo entambi zino ze tukola n'aziteeka ku projector yaŋŋamba eryokubamu abaala ba story zo bagamba Musumba Edward oyo agamba asiiba naye ng'olubuto buli kaseera lweyongera obunene ayongera kugejja kw'eryo yasiiba naye kikompola kya Yesu mumanyi yankubirako kikompola agamba otegeka semino tutegekaawo ku luseedi simanyi olinze eki kikompola yaŋŋamba aterako abantu ogundi olutijimbe kikompola yansuubiza ku luseedi ne seminaawo kakati yaŋŋamba alina endiga eraba yagamba naye Musumba nga buli kanaku wajja ku expo ayongera kugejja kyokka tugaba buli kanaku aba mu kisiibo ekyo kyasiiba ekimugezza bwatyo bwe yagamba si ye bubaka bwa ndiga kakati kikompola nkwagala nnyo kikompola Mukama yampa emirembe na oddamu ndiga si kikompola oddamu ndiga endiga sikompola mukwano gwange yankubira simu lwakuba ebyo tasobola abiŋŋamba kikompola kya Yesu ye lwaki lubuto mukyazaako wano nako abantu ngabo nalukalala bamukwata kati ate oyita ekikompola nze mwagala kunkubya nja kuba ndi awo nga miigi azze mba ndi awo nga andi mayini azze mundeke mubeere eyo agamanya mu bayibuli era naye kankubuuza ekikompola eryo erinnya walijjawa naye ne muleka musajja akubira kasimu ojja kuba oli awo mbunze laddu ya Yesu laddu ya Yesu ekuba nesesebula by the way Yesu eggulu liba nga lyasindise bamalayika maybe kola omulimu mpozi mbadde topic sigenda bino bye tugamba nto fire muliro dia erinsi eriyo ne Musumba ekintu ekyo kituufu ekya fire nayongedde kikakasa waliwo omwana ali eyo side zenakivuma yankubidde essimu naŋŋamba omanyi soda nze ndiko emizimu ne mugamba oliko emizimu ogenda mu kyaki naŋŋamba nsobola okugendamu naye kasaba ogere ekigambo fire emizimu nga girinnya ginkuba neŋŋamba emizimu giti ekigambo ekyo fire nkugambye bw'oba nga otonakakasa buza Los Angeles bajja kugamba muleke basajja baleke kuyita omuliro emmeme laki tugikomya wano for now ne tugyongerako mu maaso ya mmeme ngazi eno topic ya mmeme bw'obanga mujagala mudde mugibuuzaani bateeke ebibuuzo mu comment section nze nja bikuwulira kubanga eno topic yeereetwa kye tuyita okusumululwakwo osobola kubeera nga oli trapped somewhere naye nga tomanyi kiki kye baasibirayo kati gw'ogenda ogamba nejjayo wejjayo ki ojjayo ki mubiri kiki kyojjayo okitegeera ye direction ki gy'ogenda kusabiramu okujjayo mmeme kye nabagambye nti lwaki nti pastor Mukama yamuwa amagezi oba yamuwa okubikulirwa nti gwe
oyinza okujja buzimu counseling n'oŋŋamba nti nze embeera zange ziri west ne west nemanya side y'emizimu ekutta obulamu ekika ky'emizimu oba erinnya ly'emizimu egikutta obulamu bwo oba egikutulugunya okusinziira ku byoba okoze eki oŋŋambye kubanga mba nsobola kutegeera meme bakoze eki ey'obwenzi muzimu we guti gwe guba gukoze eki guliwo meme ya addiction oba kunywa sigala oba mwenge oba bumalaya oba ki eno kyekibakola ki kyekiba ki by the way lumuka nga tumaliriza twali na edda nga ndi mukubonaabona mu mbeera zange kati ntambula nga sirina wensula n'obugugu bwange mpita wali kabalagala zaali saawa nga zigenda mukaaga nga nvudde eno kanyanya oba yali kanyanya nga ngenda eyo nga nnonya w'oluganda wange we nina okusula ate sirina simu sirina ki ntuuka awo kabalagala ssebo ndi mu kuyitawo bamalaya ne banneekiika omu n'aneekiika mu maaso n'anyweza omulala sayidi eno n'omulala eno n'omulala amabega omulala n'akwata akagugu customer ate nze mmanyi nabulamu amaanyi nenkaaba bukaabi nakaaba amaziga waliwo abasajja nga bagamba lwaki mwana temumuvaako mwana mumuveeko nali siina yadde 10 kumbe mu nsawo wonna bakutekuteyo baagala otemeserwa mpaka n'okunziba ne banta ne bagamba wabula ne badde kapa bwe baŋŋamba ningamba oba bategeeza biki naye nakaaba amaziga ningamba yi mukama era onsudde mu katego k'abamalaya ate nga ne mukubonaabona sirina wakusula okitegeera kati abo meme zaabwe zawambibwa ne gifuuka misegge okitegeera bo balabirako omusajja balabirako ki customer yes so bingi biwanvu weewaawo kale weebale gwayi bw'oba tolina ky'obuuza genda mu comment section nze genda biwandiika byonna musumbadde mugambe kino baakibuuziza ne kino baakibuuziza try to elaborate so for now mukama abatukuumire bye bye. Export TV to the world.